Jessica alikuwa bansanze mva mtu nesiga ban aso huyo Yes, oli muwuliriza mulungi nnyo webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV go mukwano gwange ale yampuliriza. Gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo. Embeera yeeyo era njogera Alien Skin asobeddwako ewaka ne mu kibira. Kati neewe kennyini mu Fangoni Forest akabira kafunze muganda wange tamanyi naje abuliddwa n'okuddukira gwe mukwano gwange ale yampuliriza. Oyinza okutankula olutalo mu bantu naye abantu bakusiriikirira olw'ebikolwa byo gwe n'olowooza nti nno gwe asingira gwe ow'ekitalo ennyo nga neweerabira nti by'okola baabikola dda bikoleekolemu era tewali kipya ky'oba oleese. Ekyo bannange kankigambe mwenna abavubuka, buli kintu ky'okola mu nsi eno si gwe abaasanuse nakyo kikola, kibaako abaakitandika nabo, waliwo ababa bakikusookamu, naye tekitegeeza nti nno olw'okuba mu kaseera ako tolabye abadde akyetabamu nti gwe akikulembeddemu era gwe akintroducinze mu ggwanga. Ebintu byonna bye mukuliriza byava dda. Kati Mukama Katonda akubikkako kasubi okwekuuma mu ngeri erinnomo n'okwewa ekitiibwa. Abantu bwe bali kuvaamu nga beekyaye bw'olitegera nti nno by'obadde okola babadde babiraba. Osobola okukola ebintu byo byonna by'okola ne beefuula nti tebalina kye tebakulaba, tebibafaako. Naye bananywa amazzi obulungi ne bakkuta, ojja otegeera. Kati Palaso eggaali ye yavuddeyo n'agamba kimala nga womanyi nti ensinga jjukira bano beesinkanakokko nga womanyi nti ensinkano teba ya lumu. Kyobalaba enkejje amazzi egaleka mu nnyanja neddamu negasinkana mu luwombo. Kati bano baali beegwaganako dda bbanga ebiyise emabega nga baazeeyo kyamu, azeemu n'amusinkana ku luno alumbye ekitebe kyennyini ekya Fangoni Forest. Era bwe njogerera ebya Alien Skin si birungi wadde n'akamu n'akeddagala. Kyobola batukubiriza bannabitone okuba n'empisa, amalala ne characters zo zikuumira wanene nnyo, zikola kyamaanyi okukuumira awo w'oba oli ng'omukwano gwange, zisalawo oba osigaleyo oba ovaawo. Mwebale kuba babuuliriza balungi, mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba. Gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojasobola bulungi nnyo otweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba. Mbaagaliza omwaka ogw'essanyu.